Brandon Lajabuke mu COVID-19 mwekume ife katwekume namwe mwekume nga bwe tusaba Mukama tutase katwekume namwe mwekume nga bwe tusaba Mukama tutase COVID-19 bwe yajja mu mazima buli kimu kyakyuka mu masinza abantu tebasaba n'emirimu nagyo tebayina mu bibuga abantu bali mu kwegoba kuba mazima tebayina byakulya mu masomero abaana tebasoma bajja kufuna mbuto mu byalo kuba abato tebamanyi byakwekuuma ate n'abazadde abamu balagajjavu naye gavumenti etuyambe mu bino ebiseera bya kalantini alagajalira omwana bamukwate namusobezako bamukwate tuli mu bizibu batongera bizibu abo basaana kuteeka ku kalaba ife katwekume namwe mwekume nga bwe tusaba Mukama tutase katwekume namwe mwekume nga bwe tusaba Mukama tutase kino kirwadde namutta tekimanyi bazungu tekimanyi bafulika kitunywedde nga bujji abaliwo kati nabaliddawo balikisomako mu bitabo kino kirwadde kikyekyo COVID-19 kitusuza kutebuke ebisinga byakoma okugeza makolero masomero abatakisa baboda tukaba kitugatidde wamu tekimanyi mwavu na mugagga tekimanyi mumpi na muwanvu kati twefeeko amateeka tugoberere kubanga coronavirus nkambwe katwekume namwe mwekume nga bwe tusaba Mukama tutase katwekume namwe mwekume nga bwe tusaba Mukama tutase bananga siko bulamu emikono tasa kyembasaba tugondera amateeka okunamuga takitwala dakiika kubale kubuheri ino tutasa saba tuwe distance buli kadde twefuge tulwanise kino ekirwadde tewasiga munno yadde si mulwadde wabula mugamba gondera amateeka kino kiyamba fena wowo gyoli okukuuma ensi yo n'obulamu bwoyo tukuba omulanga yonna nawe gyoli okukuuma ensi yo n'obulamu bwoyo ife katwekume namwe mwekume nga bwe tusaba Mukama tutase katwekume namwe mwekume nga bwe tusaba Mukama tutase